ne kuba ofiisi tutuusa okubagiza kwaffe eri Muhammad Seko ne famire olw'okuviibwako omukulu Abdul Seko. Tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu ngeri y'okungumya n'okunteekateeka okulaba mu maaso tetulaga tebaali bangi by'omukubo yali Abdul Seko. Tufiddwa omuntu w'ebirowoozo ebirungi, omuntu ow'eggonjebwa, omuntu awangadde nga ayogera busiraamu, alabika busiraamu obulwera bwonna. Eggulu lwe baatuse Sereko ebirowoozo byazze engulu okutegeera nti si muganda w'ono kulitwala. Naye nga obuwangaazi bwange bwonna bubadde butwala Abdul Sereko nti muganda wa Misbah Sheikh Jamil. Naye kyanzigyeyo bagati oli wakobe ono waki eggulo kitegeeza omukwano abantu bano webabadde nabo twatubadde tubeera ennaggulu mu biseera ebitali bimu, naye nga mu famire eya Misbah ya Sheikh Jamil ono nga tayinza kuvaawo nga talina kigambo kyayogedde. Ekyo tubeebaza Sheikh Jamil, weebale okujeeza omukwano, weebale okukuuma omukwano awamu ne Haji Abdul Sereko. Abdul Sereko bingi ebiyinza omwogerwako, naye tubadde tubeerako ennaggulu eyo mu mikolo ekitali kimu naddala mu Ramadaan, naye nga etumala okusibuka y'omu ku basembayo okwogera ebigambo. Naye bino ebbanga lyabadde nga ayogera ng'abeera nga asaagasaagamu, naye ng'atugamba nti tugenda tukuleeta enniya y'omwezi gwa Ramadaan, ng'atudde kateba era ng'atandika a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim, ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah nawaitu nga tuddamu nno sawm غد أنا داني بيوم في شهر رمضان هذه سنة فرض علينا لله تعالى إيمانا واحتسابا وجه الله الكريم عز وجل. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. Abdul wekikikiki ebigambo kyasembyayo azatubira sente. Olwekyo tumusaaliddwa omuntu abadde ayagala obusiraamu, ayogera obusiraamu ate nga amulabika. Twebaza Muhammad Sereko obutalyazaamanya taatawo. Babegaawo walina omukolo n'akutuma ojje mbeewo mu mukolo ogwo, era n'ojja n'enzikiriza okubeerawo, era ninajja n'ebigambo byeyogera nga tumaze okulya ekiggulo byali by'amaanyi. Olwekyo tukwebaza okumanya obujjajja, okumanya obukulembeze nga obwogedde. Tutera okubagamba si buli anaafa nga tulota kibuli nga musaalire wano, ono baleetawo omuntu buliko ebyafaayo ebijja bigoberera mu ngeri esinga okubeera ennungi. Okujja kuba olusaza waba oluberera naye obanga era gy'obeera dissensi tebatera nnyo okujja wabula baleeta omuntu ng'ono ng'emuwulidde ebimwogerwako. Tubakubiriza abantu okutunulira enkomerero yammwe ogenda kuyira ogenda kuwangala otya. Kiba kibi nabadde n'eggulo ne bayimaamu ne bagamba nti ekiseera kye tulina olwaleero kyagala nnyo omuntu
bategerekeke engeri gyatambula. Bagabire madhehebu olyategeere nti oyo Bushia baluwangaye naawe nti oyete oyo musalafu oyo mutabuliigi oyo bwati otegerekeke, kubanga otategereka otawanya abasigaddewo ova mu nsi ligatubuusaani nakibalegobuuza. Nolwekyo ekyo nakitegeeza abantu nammwe kibategeeza tubeere mu nsi okusa ku nsi nga bwetambula abantu bategeere nti ono bwati ono bwati ono bwati. Netusobogana nti omuntu gyanaagamba mulamu gwe ninisiri wa la ilaha illallah ku bigambo bigambo byabyogedde nonga tuli wa la ilaha illallah kati oli waki naye nga kivudde muki mukamwa. Olwekyo singa mula bwetabanduse bwetambula tuyimirire tutegerekeke nti ono bwati bwatambula. Isembayo okuyinza okulya Katonda. Abantu bangi batugenzeeko nituyinza obutafunamu kyakuyiga naddala busajja ffe ekibuli abanene mu batugenzeeko bagagga b'ebitiibwa. N'olwekifo abakyali abalamu tweyongere okudda eri Allah subhanahu wa ta'ala, n'okudda eri Allah kwekola emirimu egisiimwa Katonda. Bwe tubeera kuweereza kuno ng'ekulaba tetuliwo nga disayini waba tuliwo okubeera lutambulirwako ebintu ebitwala obusiraamu mu maaso. Oyinza okubeera gy'oli jangu mu ofiisi obuuze mufuti kiki ekitambula tukwatireko. Niyo omuntu abeereeyo n'amala omwaka negukwaka okubiri myaka esatu tamanyi kitambula, naye ng'ate ebitambula weebiri. Naye tubakubiriza mujje mutuukirire mpola mpola buli ofiisi yammwe obuuza ni mufuti tulina puroguramu ki, tulina waka pulaani gyetukola omwaka mulamba, tuyinza okugamba nti mwaka pulaani yaffe tulina kino, oba osobola otukwatizaako n'otukwatizaako, tulina kino bw'ojja bw'oteeka ky'osuubira nti kisoboka. Tetuli obubeezi ng'ebitulaba ti aha bwe tuli n'okukola emirimu egitwala obusiraamu mu maaso. Olwekyo tubakubiriza mujje tukole emirimu mumibeere nga etambula bulungi. Ebibiina bingi bisingako awo tubakubiriza okubeera nti munnaffe bw'aba afudde okumusaalira abangi. Bwannabbi yagamba nti singa asaalirwa abantu 40 abakkiriza Katonda n'omubaka we bagenda okuba emusaalidde omuntu oyo asaliddwa. Ekyo munnaffe mwafaaga ofubanga nnyo okulaba okubeera mu layini n'omusaalira mu ngeri esinga okubeera obulungi. Mbuga ekadde kano